omwana ateekwa okuba nga ali mu kumentalingibwa famire mwazaalibwa yeeriwa azaalibwa mu famire kikaaki famire muyingire mu mutwe famire bwemala okukuyingira mu mutwe ebintu byogenda okusalawo olowooza ku famire abaana bawala bangi abagaana okwegabangula kubanga yandyagadde brother we abeeremuko feri mu kyalo ekyatuna kyalinganga e Basaka nti abaana abawala bonna nga bazanya games za mbaga abalenzi nga bazanya games za kuzimba kakati mu mbaga muno mulimu omuko enkoko ye agenda kugifuna biki nga kimubeera mu mutwe n'abuuza nti kakati ono antwala enkoko agiwaddaani so famire yazimbibwanga kuva wansi naye kati omutawana we guli omanyiiwo bansaasire njogera ebituufu kuba nze simanyi kwogera simanyi ku beating around the bush omwana ono gwe tusindika mu ssomero nga wa myaka 3 n'abeerayo n'atandika okwekolera decisions good enough abaana bali mu holiday neyeekolera decisions paka ku university toyina bwogenda mumutegeeza nti abeetaaga mu decision making era ebirowoozo byange bigamba nti bwetaba ntaanya omwana yandigenze mu Kisuulo ng'ekyomusanvu kiwedde entaanya amenvu bwe baba bagenda kugasogola mu buli ngeri yonna musuubiramu omubisi kakati bwe gavaamu ebisejja ebintu mu kifo ky'omubisi ne mutafuna mubisi kyetwogere waffe Masaka nti bwetaba ntaanya etta amenvu ge musuubiramu omubisi ne gavaamu ebintu nga biringa bongo kozi njogera naba .com entaanya I think I've tried to explain 1984 okuwambuka waggulu oyogera nawo millennials balina ddala 86 millennials bagibalira ku 84 so ekintu ky'osuubira kyekiteekwa okuba nga kyekigenda okuvaayo okiraba kati mu buli ngeri yonna omwana ono yakeera okwesalirawo mugenda okutandika okuyingira mu bulamu bwe jjukira ate tumwejjako tusobole okugenda okukola ne tumaliriza nga okukola tukoze naye ng'ate noono tumutaddemu okubeera independent bawummulamu katono akatono ke bawummula kakukima fiizi ne baddayo waliwo yali atuyambyeko ng'akoze calculation omwana bw'agenda mu Kisuulo paka lwamala university ng'obulamu bwe bwonna abeera ne famire ebbanga eritabwera koota mu bulamu bwe bwonna atajjukira nti olunaamalawo okusoma era agenze kubeera yekka agenze kufumbirwa agenze sooka kukola so tuddemu to building structure za family ekitegeeza omwana ono independence gye tutaddewo from the parents nti ali ku ssomero essomero sina lyadde bamu ba Kisuulo daycare katandike mu daycare nti agenze ku ssomero tutandise okubanga takyali muntu agamba nti bamama banaagamba kitata naagamba kitebaliiwo kati n'agenda ng'akula ali yekka bujjakuma okubeera independent from the parents atandika okubanga naye mutwe gwe ayeesalirawo nga ye kubanga akuze yekka n'abooluganda baali nabo si baluganda biologically ali n'abooluganda from different parts of the world in fact decisions ze atandika zirowooza kukosa mikwano gye kati ekizibu mikwano gye embeera ze zezimu naye kati ekizibu mikwano gye kyagenda okukola tekikosa mikwano gye bakisanyukira balina cocaine n'omwana agenda kuyiga cocaine bajja n'ewalagi n'omwana agenda kuyiga walagi bagenze mu balenzi n'omwana agenda mu balenzi as long as mikwano gye bali okay with it ojja kwekanga nga abazadde tetuli mu kifaananyi nga opinion yo tekyamatarenga of course so yali ani yali si Honorable Geoffrey Lutaaya yali Ronald Mayinja ye yayimba nti tutegekedde abaana tutabategeka gunjula omwana oluyimba olwo lulungi nnyo kubanga omwana ono mumwejjako ku myaka 3
talidda mu bulamu bwammwe. Ogenze wala. Kasita tumuzaala tumuwa mukozi. Kubanga maternity leave tejja kusukka myezi 3. Kati olwa maternity leave ey'emyezi 3 k'omuteeredde awo era abaana kati bayonka katono. Kyobalaba abaana abamu bakambwe kubanga babakuliza ku mata ga bisolo. Kakati ak'obuntu ke tubanoonyaamu balimu ka busolo okusinga. Kati omwana ono twetaaga bwe tuba tunaagamba nti decision abaana ze bakola zitukosa, tuyina okuddayo ku drawing table. Have we built a family or not? Nga bwe tugambye nti omwana famire ye yeri ey'abali abaana be yasanga ku ssomero so si mmwe. Enkolagana teriiwo kubanga omwana atandika obeera guilty ku kintu kyakola kubanga omuzadde ajjawulira bubi. Jjukira bano bamaama ab'oku ssomero omwana yeekolera decision over 80%. Bamuyambako katono. Kati yamanya essaawa zasenyezaako, yamanya essaawa zakola atya, yamanya agenda kwoza ddi engoye ze, ayiga okubeera yekka. So decision ze tugamba zigenda kuswaza family. Ekituufu kiri nti omwana tabeerangako part of the family. Kirungi tukole paati yaffe. Omwana omuteeke mu Kisuulo ng'amaze ekyomusanvu. Era omubulire nti mukumuteekayo temumweggyeko bwejja. Wabula kati alina okuconcentratinga ku bitabo ebyeyongeddeko level. Naye ate mufengayo mubeereyo. Mugendeyo. Butereevu mira ogendayo naye omwana alina okubeera nga emyaka egisooka kubanga emyaka egisooka gye gikola mu bulamu. Nali ntambula naawe jjuuzi myezi tuwoziyo ne tulaba omwana ng'omwana ali myaka between twayogera ku mwana tulaba omwana ngali between 8 and 12 ne tugamba nti ekyo ekiregisteringa ku bwongo bwabwe tekivaako. Omutulugunya agenda kukukyayira ddala, omwagala agenda kukwagalira ddala, tali kwerabira mu bulamu bwe. Ate 12 yefuluma P7. Kati emyaka gino egisooka omwana twetaaga okubeera naye. Era omubulira nti ekyo kyogenda okukola kati ekyogenda kukola kyaki balina bakole bati ffe twakula batugamba kati olaba wenkana n'oyo. Omukulu bamugamba okuba nga teyenkana naawe, naawe omuto ne bakugamba oyo baabawo teweekanikirira ku baabawo. Decision making ne ziba nga zirimu respect. Decision making zino ezitali mu respect bino bye tuwulira ennaku zino ng'omwana asobola okukwana omukyala ali ku ddala lya nnyina ddala. Ng'era bw'aba akwana yeeshildinga n'okweshildinga nti abamuzaala abamanyi. Era n'osanga n'omukazi omukulu naye nga naye talina magezi. Naye n'agamba omwana nti abaana be abamanyi. N'osanga nga waliwo mismatch eri awo. Relationship ng'ensi egikondeminga naye ng'oluusi yainitiatingibwa na muvubuka. Vubuka ayagala ebyobwereere awo. Kubanga okuva obuto bamuweereza nga buweereza bintu. Tali involved mu kubaako ngeri gy'amanya nti system ekola olyoka ofuna ebintu. Ati agenda okuva mu byobwereere eby'amasomero n'ayingira ebyobwereere ebya sugar mami. Decision ye yagikola. Ekika kyonna ne kiswala. Omwana ayagadde omukazi omukulu eyenkana ne nnyina. N'agamba ye gw'ayagala. Naye tabeerangako nammwe ategeere omwana ayagala omukazi aba yenkana atya. You understand? Emboozi zino oluusi ze twogera nga abaana basirise zibayamba nnyo. Ffe twakula n'abakadde nga batugamba abantu abakulu baba boogera sirika. Naye kati lwe ntegera esensi yakyo nti osirika n'oyiga. So si bagamba musirika oleme contributinga. Sirika by'owulirawo tebikwatako awo. Naye mu maaso ojja kubisanga otegere nawulira bagamba bwe bati nawulira bagamba bwe bati.